Live on BTM TV. I want to thank you so much for the good job you're doing. My name is the one, the king himself, KingSmith. Lovely live before 5. Olunaku lwaliro nkomyewo ew'omukulu amanyiddwa nga Mukabye. N'olunaku lwaliro tuzze n'essanyu lingi nnyo okuva Atte omukiise. Omukulu ono yeesimbye okuva ku side y'e Busiro South era ng'amanyiddwa nga Paul. Amudduukiridde oluvannyuma okuvayo n'alaba stories ze twakola ez'enjawulo okuva Mukabye awo yagenda ku ndiri we twagenda mu ddwaliro. You've been following up the story. N'olunaku lwaliro tuzze mu maka g'omukulu Mukabye. Twandise one of Kampala suburbs side zeno Kawempe Kazo no Munzigota omukulu Mukabye tugenda kwatumula ne nyansooke twogereko kone honorable to be amanyiddwa nga Paul atubulireko lwaki yavuddeyo ye attachment ye ne music industry eriruda wasokoze kwakula ku before 5 abandaba muri mutya amanyaze Paul Owori era nesibyewo ng'omubaka ow'e Busiro South, but before all that era ndi muwagizi wa music wa Uganda era nali manager wabayimbi abamanyikiddwa abirinnya nga Alantonix, Caesarus, Latinum, National Skies. Naye kati ndayibatiza mu politics katono. Yeah, in brief checho. Why did you give up on music? Tutandikira. I have not given up. Actually, I have next to nyimba. Nimukano gangu but it executive. Let's kujja tubachalireko tulina rich music. So, lwaki wavuddeyo okulanga oddukira Willy Mukabye mu kaseera kano? Ze kangambe omutima gwange mugabi. Era sokola omuntu yenna ngabonabona nga ninawo kyensobola omuwa nesikamuwa. Just tekitandise leero sikikola lwakuba munonya mataala bulijjo nkikola. Eso kale oli yandiyagadde okwebuuza muno Willy Mukabye ono mu mbeera gy'alimu ogenda kumuyamba otya okulaba muno yebbula okuva mu mbeera gy'alimu? Omwami mumuleeteddeyo bali njagala kusooka tutegeera ekimuluma nemuleeteddeyo ebyawaka nemuleeteddeyo ne ssente enkalu mitwalo 5 naye engeri gy'atannaakumanya kimuluma mugambe wagenda mu ddwaliro n'afuna results amuwulire era nyamuyamba okufuna obujjanjabi. So abantu abasinga bagamba muno mubaira bazibu bakutuukirira after this Willy Mukabye agenda kukola tokulaba muno akutuukirira era ngenda mu enamba yange namwe mujabo enamba yange so that in case of anything mungubire muzijukize neera so akwerabira era zesisuubiza biso atuukiriza era bwe bamusuubiza mu nyamuyamba ndishwa nyamuyamba. Siki joine eri abayimbi abayimbi bakola omukwano wanya abayimbi bali very rude teba abantu kitiibwa naddala bafans baabwe n'ekirala babeeremu unity kubanga sirabyeko omuyimbi n'omu aze namutuukirira mpozi nga sikimanyi mumbuulira oli abayimbi balina okweyamba buli kaseera mubajja kufuna obuyambi kuva mu bantu balala abayimbi bennyini era bachokisoboka bakoleyo kasaako nga basevingiremu so that munaawe bafuna ekizibu bajja ne bamudukirira. Yeah, Mr. Paul, abasinga bagamba when you go to the parliament mutera okutenga okwerabira jane yammwe kati gwaddeko mu bayimbi baddeko bamanager abasinga mugabe mugenda eyo mubeerabirira ddala abayimbi. Is there any way you've in your manifesto gy'ogenda okulaba muno oyambamu abayimbi ng'omaze okuyingira parliament? Ekisookera ddala wali etteeka already eriyamba abayimbi lwakuba tebakikya mu nkola kiba kitegeeza yetaga just kuzuukusa bino byomulaba ebya organization y'abayimbi kibyekola bebiri naye ate tulina okukkiriza mbu Uganda tenatuuka ku level eyo ekyokulabirako bulaba Kenya kasaba yatekako eyo copyright law music wakanyita kyatunda era Kenya music wakuba asinga wa Nigeria so tugenda kitino kitwala mpola era nja kuyamba naye nga tugenda kiteeka mu nkola mpola. So kale tweyanza nnyo yabadde Mr. Paul okuva Atte side zeri ya Busiro South kangendeko crossing katono nnyo ngende omukulu amanyiddwa nga Willy Mukabye mubuuzeeko katono nnyo nja kwenyiga wano katono nnyo so that I can also keep social distance. Willy Mukabye ogamba otya? Ndi bulungi taata. Kyali nnego bukyalimu oba bwaweddemu? Mbeera bukyalimu butonotono naye tebunaggwamu. Weewulira otya kati? Sinabeera nnyo kyali kakati mbeera okusinga ennyo kifuba n'amagulu ago. Kulikayo mu ddwaliro? Mu ddwaliro yo nkyavuddeyo naye baŋŋambye ngende n'ekyekinge mu bifaananyi balabe buzibu bwe buva. Kati owulira otya muli embeera saazi? Sinnaba kwewulira nnyo bulungi ate siri bubi nnyo. Waliwo abavuddeyo abayimbi bannavudde ne bavumirira ekikola kino kye wakoze eky'okuvaayo okukubira enduula eri omukulembeze w'eggwanga. Kino kyakuyisiza kitya era wakitutta otya? Era ekintu ekyo bwe nakiwulidde kuba naye nabaddeko nalabye muwala wange ono fulufiga nkakasa bulungi nti muyimbi munnange
ebigambo byayogedde si byeyadde alina osooka okukola kugenda ku TV bigamba nti nze nsabiriza omukulembeze kyeyali soose okukola kwe kusooka okujja okulaba ndwadde ntya era buzibu ki obundiko awo nalyoka agenda ku TV nayogera bwensabiriza omukulembeze ate ekisooka nze siri mu kusabiriza mukulembeze nze nsaba kyenakola nze nyimbidde omukulembeze okuva nga yakava mu nsiko nenyimba nze namukulisaayo okuva mu lutalo nenyimba oluyimba lwe bayita mukuliko olutalo okuva ku mulundi ogwo nzize enyimba nga nyimba enyimba naddala za kampeyini enyimba ezizimba eggwanga ate emirundi egibadde gisinga nga enyimba ezo nno sizeetuma nga wajja abantu nga bagamba bajjira mu kiti kye nga bagamba omukulembeze atugambye tuyiyayo oluyimba bwe ruti omukulembeze agambye kano ke waali badde oyimba kati ngaekisinga okunnuma nga buli muntu bwajja nemaliriza oluyimba olwo tebampadde za recording tebampadde yadde za ntambula oli olumukwasa oluyimba tadda kulabika oyo naabula nga nibwokuba akasimu tebakyakakwata kati nze mu mutima gwange nenfuna obusungu nga ndowooza nti abantu abo babawa ssente ndowooza batuukewo omukulembeze ne bamugamba nti kakayimba kakano bo ne babasasula kati naye netandika okugamba lwaki abantu bano tebaagala nze ntuuke wa mukulembeze ekisooka nga bwemba ngenda okuyimba bampise ngenda enyimbira omukulembeze nze banyimbisa omukulembeze tannatuuka banyimbisa avuddewo ekikola omukulembeze kubanja oba era nebwekuba kubanja mba mmanja kubanga enyimba nziyimbye nyimbye okuva nga yakava mu nsiko paka wetwogerera olwaleero abo bafulufiga aboogera baana bajjojjojjo wano naye bo bafunye kakati ate be bali mu kukomera ffe tuleme kutuuka mbakubidde amasimu tewali gwe sikubiranga tewali gwe situkangako mu maaso ge nga mutegeeza ensonga zange naye teri yali annyambyeko n'olunaku n'olumu natuuka okubagamba nze mundeke ngende mu maaso g'omukulembeze nze muyimbire ategeere nti waliyo omuyimbi ayimba ebyo byatumye baagaana tebanzikiriza n'omulundi ogwasemberayo ddala nze njogera mazima buli kyenjogera nga kyekyo nali wa mukulu afande kayanja nagezaako okubankwasaganya naye bonna twabakubira kasarini kusaasira bebekulu gundi munafuna ategeka ebivulu balamu oyo fulufiga bona ne tubakubira oba wire Mukabye oba oli wampisa mbi kiva muno abayimbi banno tebakudduukiridde mu kaseera anti kyenjagala kati ku luno ntegeere empisa zange mbize nina obeeza okuyimbira omukulembeze nakyo nkitegeere nti nkola bubi okuyimbira omukulembeze ng'ate be bantumye mu kaseera nkano liyandigambye oyinza okwandibaddeoko ne investment ogeza amayumba oba business zenja ezikuyamba mu kaseera kano otakubira bantu mulanga lwaki kiriwo ki ekyo kyenjagala lwaki njagala ntuuke wa president mubuulire lwaki ndi nga bwendi kubanga nkola siri wali ng'omuntu atudde obutuuzi nti ndi wali ntudde nderangalo naye nkoze okuva gavumenti eno lwe yabeerawo paka olunaku olwaleero nkuwulira bulungi naye yembeera gyondaba nnemu ekyo kyenjagala ntegeeza omukulembeze wange kubanga avaayo omuntu wire Mukabye singa avaayo omuntu n'agamba muno togenda kula nze laba nze tulaba mukulembeze ng'akuwa buli kimu kye weetaaga so kikiri sifaayo sita awuliriza ensonga yange kubanga bino byenjagala okugamba omukulembeze ye bw'aba asobola obbiwuliriza n'abikola nze sirina mutawaana kikyozaako singa oba tulabye mukulembeze wagga nsaza ate nina kyenyinza okuzako okujjako nja kukaaba paka nze nja kukaaba paka omukulembeze lwaliwulira nti waliyo omusajja wakaaba tunula mu kamera osaba omukulembeze omulala omukulembeze taata nze bampita wire Mukabye nze nakuyimbira oluyimba nga wakava mu nsiko era oluyimba olwo nga baluyita mukuliko olutalo ate nze enyimba ze za campaign buli lunaku nkuyimbira ku campaign naye gwe tondaba banyimbya ovuddewo banyimbya tonnatuuka tebamanyanga kwegamba tomanyangako nti ndowooza nange gyendi naye olwaleero nkutegeeza gyendi nyimbya ennyimba nyingi ezimu bantumye entume nga bagamba gw'obagamba naye njagala kulaba nkutegeeza ensonga zange
president kyenjagala kyokka saagalayo kirala. Abannemeseza bonna bannemesa ne bayimbi bannange bannemesa n'abantu abalala bannemesa. Buli omu gwe neekubako tannyamba. Kale bw'atyo wadde omukulu amanyiddwa nga Willy Mukabye Kyalinne Ssaabasanyusa w'eggwanga lino n'omulanga gwe muguwulidde se nennasobola okukola ku nsonga ezo azikoleka asookulangalawo omukulembeze w'eggwanga osanga kinaakyusa obulamu bwe amanya eddoboozi mbadde KingSmith okuva wano kawempe kazo ng'ate abadde ku kamera muyita mwana mulenzi Lawrence tukwatagane ate olunaku oluddako. Kale mbaniriza amanya eddoboozi nze KingSmith wano ku mukutu gwaffe ogwa mirembe n'obwenkanya abaguyita Celeb Jazz with KingSmith. Olunaku olwaliro twabeetako ku sitori y'omukulu amanyiddwa nga Mukabye Kyalinne Ssaabasanyusa wammwe ng'ali mu ddwaliro oluvannyuma Mamafiina okuvaayo okumudduukirira n'amuwaakoko ku buyambi bamutwala mu ddwaliro ate kati bamuggyeyo mu ddwaliro. Olunaku olwaliro ekyenjawulo ekiriwo nti nno nnyimidde n'omu ku batabani be. Omwana ono yandibadde nga mwana wa 7 mu baana ba Mukabye naye nga we tusanze wano ewaka tuzze saidi z'ekawempe eno kazo Mukabye gyali bamuggyeyo mu ddwaliro gye baali bamutwala omujjanjabi nga afunyemuko kukangubanguba naye ng'amagulu gano gakyamutawanya n'ekifuba ky'omunda saako n'omusujja naye embeera ekyuseemuko. Olunaku olwaliro waliwo omukulu avuddeyo okulamu n'amudduukirira okusinza ku vidiyo gye yalaba ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz with KingSmith. Omukulu ono nja kuba mubanjulira mu maaso awo naye njagadde just soke tufunemuko kalito chat okwogera kutono nnyo ne mutabani we atubulire ye essaawa zino ali mu mbeera ki naki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe n'obwa taata we. Ssebo nkwaniriza. Nange nsanyusa obasanga ssebo. Oli otya ssebo? Nze ndi bulungi. Omugamba mutyewo. Naffe gye tuli mpolampola amanya bampita Damba Dickson. Ndi mutabani wa Muzeeyi Mukabye era omulwadde gwe tulinawo kati kubanga embeera yo kati gyalimu ezizaamu ku maanyi kubanga waliwo yasookera okujjanga kale nga omanyi omusajja abamugumu asooka n'aguma naye omusajja watuukira ovaayo agambe nti ndi mulwadde naga kigaanye kiba kigaanye. Kati ataate essaawa zino ali mu mbeera ki? Taata kati ali mu mbeera kati era kati womutunuulira embeera gy'alimu ezaamu amaanyi kubanga waliwo yasookera singa wamulabako namulaba embeera kati gy'alimu ezaamu amaanyi era nayo kennyini ogenda kumulaba paka tumujjanjabye eddwaliro bamujjanjabye bakale bagezezzaako okumuyamba era tweyanziza nnyo n'abatuyambe batwadde ku buyambi nga Mamafiina nga Reviksoni nga waliwo Reviksoni gwe yazze naye tweyanzeege era temujjanga okwo n'abasobola okujja okuyamba muzeeyi wange mujje mumuyambe kubanga ye embeera gy'alimu era gy'ayitamu kyetaaga obuyambi. Muzeeyi bamusibula ddi okuva mu ddwaliro? Muzeeyi batusibula ku Mande kubanga twali awo ku Family Hope ebwayise batusibula ku Mande ne tujja wano era nga tubaali tuddayo ne tufuna eddagala naye katusabe Mukama sanga anaatuyambako muzeeyi waffe n'atereera. Kutegeerawo nnyo kati kambuuzeemu embeera otunyuddumagamu kati alinamuko okulungubanguba naye olowooza ki ekyaviirako okuba nga kireeta obulwadde buno nga gwe mutabani we? Ekyaviirako okuleeta obulwadde buno nga omanyi embeera gye tulimu kitegeera abayimbi tebakyakola abayimbi bali mu byalo abayimbi bali tebamanyira kukola nnyo mirimu egyo gy'amaanyi kitegeera kati omuyimbi wagenda mu kyalo n'alima n'akola ebintu by'amaanyi era ekiviiramu kufuna kulwala kubanga bamukebera nga alina ekifuba ky'omunda kitegeera era kyetaaga kujjanjaba era kati kyetukyalwanako result tezinnadde ez'amalwaliro twagala kumanya ki ekituufu ekimulumira ddala kitegeera naye nga tusabidde wamu ffenna Mukama ajja kukola ki ajja kutuyamba era atereere kubanga tukyamwagala muzeeyi waffe era twagala abeewo nga mulamu. Ondabikira ng'omuyimbi, oli muyimbi? Siri muyimbi. Gwe taata ku bitone byonna nonna omutwalako kitone ki? Taata ku bitone byonna kale nze ŋŋanze tujja gamba nze ndi dansa ndi muzinyi naye kale nga omanyi embeera tukaana ogamba asooke nsetolinge nkole kino ne kino ne kino ekimpisaawo. Kati kambuuzeemuko
oli yandyagadde okumanya baganda abalala bali ludda wa nga tunnabalaba bonna kujja kulaba ku taata. Baganda baffe bonna we bali era bajja lwakuba temubasanzeewo era bajja ne batulabako ne babeerawo naye nga we bali. Ate bamaama naye waali mujjanjaba wana amujjanji kale kugamba abasinga bali wala naye nga we bali bajjeera bajja ne batulabako. Katonda taata abeerawo nani? Taata abeerawo nange wawo ne mami aliwo. Waliwo ne maama aliwo amulabirira. Amulabirira kati singa oli ayagala kwongera kuyamba taata yandimuyambye mu ngeri ki oba mu mbeera ki? Biki obukyetaagisibwa? Ali eyo nga weetaaga okuyamba ku muzeeyi wange. Muzeeyi wange yeetaaga okugendako malwaliro amanene ne bamukebera ekituufu ekimuluma kubanga ekifuba ky'omunda kiba kizibu nnyo. Kisobola okuliira omuntu munda nga temumanyi. Kati omuntu yenna ali eyo alina obuyambi asobola oyamba ku muzeeyi wange bambi aveeyo ayambe ku muzeeyi wange kubanga muzeeyi wange ye mulwadde. Abadde balowooza nti byakusaaga nti oba nga omanyi mbu abayimbi banoonya ki naye nga si kituufu. Muzeeyi ye mulwadde era tubasaba bonna abadde balowooza bwe batyo endowooza bagijjewo kubanga muzeeyi omuntu okuvaayo n'agamba ndi mulwadde aba mulwadde. Kale bwatwadde amanya go gambye gwani? Manya bampita Damba Dickson era ndi mutabani wa muzeeyi Mukabye. Bwatwa badde Damba Dickson wano we tuli nyini tugenda kwa tuyingira munda wano olugino lwabe mabega wange omukulu Mukabye munda eyo gyali era mulabyeko katono nnyo tujja kwa tugendayoko tumubuuzeko twongere okumanya embeera gyali mu essaawa zino yeewulira ate nekyangambye muna amagulu tegenda banga kubanga gaterera. Nkyali n'omukulu Lawrence ku kamera yakwata ebifaananyi ebirungi nga bino naye olunaku lwaleero tusinzidde kazo ow'omukulu amanyiddwa nga Willy Mukabye okugezaako omulambulako n'ogezaako okumuleetako ku buyambi obwo obutono ate amwe bannayuganda oba munnayuganda omu ku mmwe bwavuddeyo okulaba muno amudduukira mu mbeera nga zino. Munnayongeko tugende munda tulabe ate omukulu ye Willy Mukabye yeewulira atya essaawa zino.